Okyalaba okwanjula n'embaga. Yono mama gobadde weebaza bannange nalongo bakwebaza mami soko mukwateko mu ngalo dadi akwebaza bannange kirabye kahaga kako kahaga kibebi kito nanga akumya anti ondaba nange onyongera bwongezi kisanja kinyongerera eddala nga mugambe obugambo bwayagala wano nga muli wano abeko kyasaba dadi bako kyomugamba webali enyabo annange Ssalongo wange asingayo mu Uganda eno yonna nkwebaza mukwano ogirirawo ekyo okuva kwasooka mpaka ne gutaliko kati nalongo tewemalamu mwe munalaba mukama akwongere kyosinga okwagala nange toyanza bannange dadi akwebaza nagamba abaana bo bamukisa yeebale kusiima dadi wange Ssalongo wange kwakireko mama wanzi kakati oli otya leero munange ndi bulungi anti ondaba amasanyu g'omwana era tebakuba covid ono simanyi naye ngera woolaba embeera bweri naye twekyebaziza mukama kubanga kyo tukoze eki tukituuseeko kyetwali twagaliza embazi otya ne batakuswaza ana muna ekisa kya mukama naye nabagamba najja ngamba buulirira naye kale ng'ate kwegamba siyali awo nti atiitiibya ate siri awo nti ate enkambuwala naye nkyebaliza mukama yakikoze emyaka emeka nfumbye emyaka kubanga najja 1987 yegyo emyaka naye kati oba egamba kalikyuwete ey'omuntu esigimanyi bulungi naye giringa kuba giringa 3 oba mu 7 oba 35 oba katize mu bufumbo nze najja ndina emyaka 19 kati ogattagatta awo gy'emyaka gyenkoze gyemmaze nga ffenna tuli batono bato naye ankuumye oyo bwolaba olulenzi lolukuumye olaba mu buli kimu nga nze sijula neyanziza Sharita mukyala balina okutubeererawo buli kimu naawe nkwebaziza okusembyayo kabadde kakodyo amiina kale nyabo supposed to be one night thing. Now I just got to the next. I get vexed when I see another person. No, no, I don't want to dress no more. Make me stay no more. Hold me like that. Make a feel special type of feeling that I feel when I was you. All the money anytime when I feel you. All of us. Welcome back, Andrew and Mary. You can comfortably take your seats. Thank you very much. And thank you for being happy, by the way. This is your day, so you have every single reason to be happy and excited. Tirokos.
abembala twabagala nnyo twasalawo n'omutima gwaffe gwonna keshanyu agenda afumbirwe Twinamatsiko. Basebo ne bannyabo kulwabazadde abazaala omwana ono Mary Babirye Keshanyu, kulw'omukungu Ssaababendobendo Muzaŋŋanda Mukiibi Wilson, tusanyuse nnyo okubalaba. Okusooka twagala okubasaasira embeera gye tuyitamu eya COVID. Obukolokolo obufaanagana bwe buti ewa Muzaŋŋanda tebukola bwayo. Tulabe tusuubira okukola omukolo abantu bwe badde bagenda okwogerako mu byafaayo. Ekyayagaza abaana bano bagende Lubaga mu kanisa ennene esinga obunene, nga twagala okulaba omusajja ono Ssaababendobendo. Ssaabasajja Kabaka bwe yawa obuyinza obwo okulembera amabendobendo 18, nga twagala okulaba oba akyasobola. Kaakati ekyo Mukama takikkiriza, Ssaabasajja ajja kukuwa akatego akalala, kubanga yo obutego bwa Ssaabasajja tebuggwayo. Twaba twagala kuba bayinza okujjuza Lutikko Lubaga, n'ekyo tekisobosa olwaleero. Twagala okubeebaza olw'okujja ku mukolo gw'abaana baffe. Twagala okubeebaza kubanga muvudde wala. Ebwenkoma nagendayo n'olugendo lwali lwangu. Ab'ebwenkoma muliyo? Ebwenkoma nagendayo nendabanga olugendo lwanvu. Nentambula nenkomawo naye mwebale kujja ku mukolo gw'abaana baffe, mwebale kwagala abaana baffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Mukama wange oyogereko eri abantu bano webaze byonna bye bakoze. Bayo kasaniriza Mukama mulungi obudde bwonna, bireko engalo ez'amaanyi nnyo. Ate buli ali waali agambe nti twebaza Katonda olw'olunaku lwaleero lwa Andrew ne Mary. Bantu ba Katonda mwenna abali awo, ali mu maaso gammwe, nze omukungu Saalongo Mukiibi Wilson Muzaŋŋanda Ssaababendobendo. Ndi musanyufu bya nsusso, ndi musanyufu bya nsusso okuteerawo road block nga toli muyengera, nga toli wa mwezi wa misango, naye ne mufuba okuva embalala eri ne mujja mubeere ku mukolo gw'abaana bano. Andrew ffe tukuze naye nkusaasidde. Abantu abo bababuuzizza ebibuuzo gwe by'otamanyi. Abantu abo boogedde ennimi ze batateekeddwa kwogera. Abantu abo basowoledde omukolo gwo nga batoola ssente ezitaabadde mu nteekateeka, naye nga batuuka ku road block oli afube nga bw'asobola. Nina n'abamu bendabye nga tuva ku kyaki naye nga batambuza bigere, naye nga ne ssente bazirina, naye nga n'entambula tekola ki, naye nga bali wano. Bane njagala okubeebaza. Njogera mu Luganda, nze omusajja Munyankole, naye tuzaalibwa mu Luganda tulijabizi, naye kyenjagala kusooke njukize Banyankole bannange, mwe Banyankolemu ali mukoona okuma mwebaza Baganda abakuba turimu mu mataka gaabo batusenza. Mwezi okuza mukagamba Olunyankole, mukagamba Enzungu, koka mukerwa owabasenzize. Naye tuliza Mbende, tuli mu itaka lya Kabaka, tuli mu Luganda. Twagala okubeebaza nnyo, 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 twagala okubeebaza nnyo,
naye ekyo nga kiri ku bbali njagala kwebaza mwani muzanganda Saababendo. By the way, bwe twali tugenda omwami Saababendo muzanganda ekigambo Saababendo kyatwala kati nga abiri kukyogera obulungi ne bansekerera nga bwe baali nzijukira bwe bankubira omulundi makikoteba omujjukira nga bakitukubira oba kunkuba ndowooza bankuba nga kiboko ttaano naye kati tosobola kugamba Saababendo seremu okukyogera naye bwebyo byonna nja kuyingizamu olumu gentleman bakubireko mu ngalo wange wafuuka lw'olumudde wange era buli kyonna kyengenda okukola nga kya busuubuzi nsooka nenkwebuuzako webale nnyo taata webale nnyo okumpa obuddewo n'okumpabulanga ninyenda kusiima banko banje nonangwe nibasha batali banko banje abakuba tuli kuloza munonga okubanza nanko Mutungi Jeno ankuhimusibwe niyo ninkusiima abokuba buli kimwe kyose tuba nitukora hamwe ninsiima na banko banje batariho Uncle Lawrence, nsiima na banko banje ababembe ndakwisha Kirize bagende kubera essaawa zaatugute dda era tubakkiriza abazadde baffe batandika olugendo okusiima okulukulatamu okuza abaziire ekiwangula omutima gw'omwagalwa tebibeera bingi ekimenya omutima gw'omwagalwa tebiba binene naye emikolo gino okutambula obulungi bwegiti tukwebaza nga tugenda okutambula kafyu essaawa zinatera okutuuka amakubo gonna buli omwalo ngagenda okutambulira Mukama nangirayo omukisa byonna ebisobola okutusiba n'okutulemesa okutuuka obulungi byonna mbiragira bife mu makubo buli muntu atambule bulungi Mukama nfundikira essaala eno nga nkuyimusiza emyezi egisigaddeyo okumalako omwaka guno 2021 tetumanyi biriyo naye buli muntu ali wano musabira amaanyi musabira obulamu n'obuwanguzi tumaleko omwaka guno nga tuli balamu twongere okuweereza Andrew ne Maria batukuumire bawangale babire basanyufu bakole kyoyagala. We make this a prayer through Jesus Christ our Lord. Holy Matters of Uganda, all saints in heaven, the Lord with you as you go home. May God bless you and keep you safe. May He have mercy on you for all the sins you have committed. May He touch your countenance and grant you peace. And may the blessing of Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you. Omukisa guno gubawerekere, gubalwanirire, gubataase buli kabi, era gusigalira mmwe emirembe n'emirembe. Mukanale muklaba Delta TV tukole webale nnyo webalire ddala programu yaffe bwetyo bwegenze era nga gamba n'embaga yaffe bwetyo bwegenze nga tugikwatidde waneeno ku Sheraton era nga reception webadde tulabye daddy w'omugole omukyala omukulu Muzanganda Saababendo Salongo Mukibi Wilson nga ate wamu ne bakyala be n'abenganda ze bonna nga bazze okubeera nga ate basanyukirako ki abagole naye balina engeri gye bakyamuseemu nabo ne bazina amazina gennyini gali ge tumanyi ag'Ekinyankole Nantamba ijolebe nantamba Yesu nantambira bonna kibadde kirungi nnyo wamu n'okwongera okulaga enkolagana wakati w'Abaganda n'Abanyankole mwe nnyo bali ddala. Congratulations omwami n'omukyala ba Twinamatsiko mwe bali kuleeta mukolo ku Delta TV tukole tugamba nti nawe osobola okuleeta omukolo gwo naddala mu kaseera kana ka COVID ne tukulagira omukolo gwo ababeera batasoboddewo kubeerawo ate ne bagulaba. Kwagala nnyo amanya gange nze Sharita mazima wanvuga ate ffe aba Sharita's Bridal World tugulawo ku appointment mu kaseera kano kubanga tulina gomesi ezababuuze emishanana
tukola ku bagole envi tutegeka omukolo gwonna mu lunaku lumu nolwekyobeera otwetaaze nawe ayagala okubukinga sobola okubeera ng'ojja essimu yaffe kweri ku Sharitas by the World. Nkwagala nnyo mukwano nkoze ne Shafik ate ne mwana wange Shaban nzibuga nkutumiddeko nnyo nammwe abali mu Delta TV wamu nammwe abateekateeka okuleeta emikolo tubagala nnyo Mukama Katonda abakume. Bye bye. Yenze Sharita mazima wanvu mami eyakolamu Ndaira sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious